ate obanga we basobola ebirooto nga abasajja bakwebaseko teweefuddeeko. So kati obusabe butandikira nti bisobye okuva ewaka wali wenyini mu kyogero we tutandikidde tebyatuukira ne tudda wano mukuzi omukono emabega nawe era toliiwo ofuddeeyo otuuse emyaka ogenda sanga omuwala ng'agenda kugamba so oyogera ku tubaniriza nnyo life experience Uganda. Josh MC gemanya nokoso napo olwaleero mba mutulaba tuba tugguse leero byanjawulo munko abakyala abatera okutula ku pano leero tebajja kubeerako, but of course we are one team. Batugenda kwogera ku nsonga ezikwatagana na bo bennyini bo bagambye tujja kubeerawo. Of course Josh MC gemanya tubaniriza nnyo ku channel yaffe, so kandike ne bannange Prince naye yeyanju manya n'eddoboozi Prince Liam official. Olunaku olwaleero tulina omukulu sajja w'amaanyi w'amaanyi nno ddala, awamu mu bintu ebimu n'ebirala ajja kwennyonnyolako buli omu alina w'amumanyidde mu kiti kye. Mukulu tubalisaba obuze ku bantu abatulaba mwenna balamusizzaako buli omu gy'osinzidde. Amanyina n'eddoboozi Kojja Ibula wadde nga abantu bamwe bandaba ku kyakojja beekanga kuba tebasinga kumanyira nnyo mu ndongo era nange neewuunyiza bwe mpulira Kojja Ibula kubanga endongo eno girinako ebintu bingi era abantu abasinga gye bamanyidde. Naye mu kkula kwange ndi musajja yakulira mu kyalo, nakula ne muzeeyi wange Masaka, era abantu abasinga bwe banda ebintu byenjogera ku saidi ya Kojja beewuunya gye mbijja. Kati nali awo nenga lwaki information eno gye nnyina togisharingako kale nga ndaba abantu balina okusomozebwa kw'amaanyi ate nga ndaba ebintu ebisinga mbimanyi muzeeyi mbadde naye omuntu omuyamba otya bwe bityo nengamba nedda engeri gye nti endongo eno erina neweetuuka n'ekoma. Kati kambe nga atandika okuswikinga mpola mpola n'olaba tokyalina kyoyongerako tolina buli kimu tukikoze tumuzanye badde tubakuyeze nga ozannyo wa siddi ozannyo wa kika tuzanye ku siddi byonna bizze tubikoze baleza amaanyi tuzikozeemu nenga kati nekantaaseeko ku bantu bano kuba tukakalina kumenya ekizibu ekiriwo basenga bano ng'ovudde ku basenga ba social media n'aba TikTok basenga abatuufu bagenda baggwawo ne bakojja awo wenyini wenjaga kati abantu balina okusomozebwa okw'amaanyi naye ng'ate abantu nga ffe awo wenyini wenjaga tutandikire tugende mpola njagala oyawulire abakulaba Kojja owa TikTok ne Senga owa TikTok n'atali wa TikTok obaawulira kuki? Anti kati Kojja wa TikTok wa social media mulimu abantu abamu ng'agenda nakudda mu kisenge kye awulirize ebigambo bya Kojja Ibula byayogera abigattegatta kulyetingeka page awo nga ne bw'onombuuza nti oba kino ekintu kikola kitya takirinaako gunjo nakubanga ye ng'abaze ekintu kimuyisa oba kufuna busente kukola biki. Jjukira nti kati abantu bali ku social media okwo tebamanyi kiddako nga lwentandikidde nti edda bwe wazaalanga omwana Josh nga bw'okuba mu kyalo basooka ne bakubuuza Josh ozadde mwana ki? Mulenzi wa muwala. Kati ng'aliyo omuntu oyo amanyi Josh bw'azaala omwana omuwala kino na kino kimukakatako okumuteera mu kyogero kyo ekyo ekisooka omumuteekebwako. Kati obuzibu bujjidde abantu abo tebakyaliyo mu kyalo. Kati bakojja ne basenga ba social media awo we basambidde akajje era okusomozebwa okw'amaanyi okusinza okujjira awo nti ogenda kusanga majority esinga ey'abawala bonna abasinga okulabika obulungi naye nga balina ezo bagamba ekintu eki abasajja bayaayo abasajja naye nga kyekubyemu ttooki. Lwaki ekintu ekyo nti omusajja kwana ng'alina amaanyi mangi bw'omala omuwaako n'asala omuliro. Obuzibu bujjira kati awo. Kati nga nze yakula ne muzeeyi wange mu kyalo nga muzeeyi nda abantu bamutuukirira
muzeeyi yali akola ngani mukyala muzeeyi yali munozi wa ddagala kati nga mwe bakongozi kati yali munozi wa ddagala kati nga nze gwagenda naye mu bintu byonna ebisinga Joshua olina buzibu bwe buti ole bwe tuti wali ng'agamba nti luli eri edde wemanyanga nti ozadde omwana w'omuwala ekyogero kyayawukananga nnyo n'ekyomulenzi tebabanyigira byawukanira ddala nti omwana omuwala bamanyi waliwo embeera gy'ogenda okufeesinga eno ey'obufumbo ey'abasajja ng'ekkwatako nnyo ofunye omusajja alina ssente atandise okusiraana mpola mpola famire egenda kweraguza etandika okugamba naye Josh waliwo wasamasituula oyo embeera ekyuse ki ekiriwo kati bajjajjaffe ne baani basenga badoga baga nti ono omuwala agenda bamuzadde katunoonye ku Nabbugira tunoonye ku Mukaabira tunoonye bikafugankande tunoonye olusiiti tunoonye kakayayana biki bitalo byayo byonna lirina amakulu kati osooka olindeko otuvuga speed kojja kati gw'obimenya neffe n'omulabi ali tabitegeera oyo agamba onyumya oba mbuuzi oba onyumya ki kati mpuliddemu olusiiti ddagala lyowulira kati nti kafugankande baagala eddagala eryo nti omusajja ono bw'abanga azze mu bwalamu bwo omuwuninge nga ggwe ng'omukazi omufuga kyo kyera kibagamba nti banegundi oyo akuba bukubi nti oli omusajja n'addamu abakazi asobabira n'abasajja naye nga tamulinako ku ntu yonna ofunye omusajja muli mu mbeera mbi mutandise okufuna ku busente musajja n'atandika okutagala kati ne baleeta Mukaabira nti omusajja ogenda mukwata obwongo ne baleeta mavi ga mpudi gafukamirwa bwereere kati nti omusajja agenda kuyo ng'akuwa respect ye yekka nga mu bwongo musajja oyo asobola ogenzeko mu magalagi musajja ayinza okukwana ekiwala nga kirawo kifaagifaaji nga tekirina makulu najja n'agaba naye ekyana ekyo kikambwe omusajja ayinza okulimba mukazi we tinafiriddwa mu kyalo naye ng'alina Nakiganda ye Masaka gw'agenda okumiitinga webaka ku Nakiganda ebijanjalo bikuumuufu webaka ku Nakiganda budi byonna gy'agoba ekutuka kwegamba olw'ekyogero kiri kinene kati wembadde nkujjira nnyo kati ennaku zino eno bannyinaffe bayina ekizibu ngenda kukiyita oba nga kya mudibo naye ngaekyese omudibo ogwo gwonna nti eno entandikwa yeriko obuzibu kubanga omuwala bamuteekateekanga emirundi 3 bamuteekateekanga nga bakuzadde mu kusooka ne bakuteekateeka bayita mukuzza omukono emabega okuzza omukono emabega ye muwala olunaku lwasoose okugenda mu piriyodi kibayita okuzza omukono emabega nti kati ebiseera ebisinga singa abantu basanganga nga bafumbo waliwo kye bayitanga maama kyagenda okwanjula omwana ewa taata we era kola omwaddangamu ne mumala n'ekizadde olwaki nga kyekimazisa ekizadde kati omwana bazizza omukono emabega wabeerayo emikolo egyakolebwanga kwolwo olunaku kati maama ategeera ati maama omwana wamulaba omwana ekusoma bamukubira essimu omwana ono bwati ne bwati maama n'amanya embeera kati abazadde b'ebiseera ebyo n'abaana abo babasibanga batuuke okufumbirwa nga bakyalina n'embuzi zaabwe ko gye gamba gye bakolanga ebiseera ebyo era maama yafumbangawo ko ekijjulawo ewaka era nolunaku omwana bazza omukono emabega omwana nibwaba akoze eki tata tiyamukoona nkuwaddemu bwogwera wadde kukola biki kati ebyo byonna sitepu zonna ne zibuukibwa sitepu ey'okusatu ye mwana aba atuuse ku gundi mu kusennya enku mu kusika kati awo natuli ku gundi yakudiba ekireetedde abawala kati awo natuli ku gundi eno lwaki abawala ensangi zino lwaki okusomozebwa kungi nnyo bawala togenda okwesanga sitepu zonna ezo tezikyaliwo bazibuuka olw'embeera gye tulimu yensi otyo kati ate sitepu ezo bazi okumala bwanyirira ennyo nayagala yeyambisa okulabika obulungi okubeera ofuna ssente ofuna iPhone bikoze bitya ayi nagala nayononera ddaka nobera kino kibagamba nti nolaba omuwala nga mulungi nnyo alabika bulungi naye nga musajja yenna amugambako amuyaayanira no mu kumufuna naye wano kasaba tambula n'amwako n'akola bityo omusajja ng'akomaawo anti olwo wagenda okufuuka emboozi lwaki ekyo kijja nzize nkukwanya ninamu akasente kange oba osuze nange kedde ku makya nfunye ebizibu nganze mbwongo ngenda kweraguza
mukweraguza okwo kazike ne basenako omukazi ono banna yalina buzibu ki omutima gwawe gugenda kufa oba si kyekyo nekitali ekyo omuwala n'asanga omusajja n'amulaba mbongondi sijjasobola kumwagala n'olwokuba omusajja alinamu kasente n'oganira kandi akasente koono omusajja n'oli akoze olya weterezeza okoze biki n'oga omusajja n'omuta omusajja akwagala gw'omutadde ne wayingirawo kino kyowira nti okuva lwe nayagala Prince twakyawagana obulamu bwange bwakyankalana kati ngenda kutuusa ku kyoti abantu abasinga kyebasinga okufuna muwala ali ewuliriza bulungi ku kirooto abaana abasinga kyebasinga okufuna kibatabwa nnyo obudde ekirooto ekya spiritual husband yawe wenyini ekirooto kisinga okuba ekiri mu birooto byonna ojja lindamuko kati nawe wenyini tugata abakyala oba abawala abali ebyo njagala muwe nnyo attention ku nsonga eno reason being nti mwebuuza Prince yabadde yakankwana Josh adde yakankwana embadde sinaba kwegatta naye tubadde tutambula bulungi naye maze okwegatta naye ate nkuba essimu takyazikwata lwe yabadde ankubira nkuba essimu takyazikwata musirika message taziddamu so njagala nnyo owulirize nnyo bulungi awo tugende ku kirooto kati awantu awo wava ku ngeri bbiri steps ezoogeddeko zonna wazibuuka ziri zonna ez'okubambu okuzza omukono enteekateeka olabanga figayo naki byonna olabanga wali badde gwe avuga emogeze ebbeeyi akola biki n'olaba nti abala batategereka ate babirimu ate bangi nnyo ennaku zino abala banyirira abo kati omusajja ze omukweka ne banno n'atuyagala omulyako ssente ze omusajja oyo n'atakuleka nga bw'oli kati kigenda ate kira kivudde wanene waka mu kuteekateeka ate kiranze kiyingiddemu omuntu omulala kati abakazi ababeerewo n'oloota nga oba weebase omuntu ajja nakukozesa lwobeera ngaawo ng'oli mukazi tugenze mu birooto mu kyoto ekimu ekisinga okuba ekibi ennyo mu bawala bano abaana baffe ab'obuwala abo lwobeera awo ng'oli muwala olina omusajja abadde akukwana n'oloota mu kyoto ng'omusajja oyo ali mu kukwebakako kusayira amagezi ng'obudde bukyali kati gye bayita omuddibo supa we kutandikira nti abawala abasinga be bakyereetera nga bo wadde nga mulimu n'abasajja balina emitima emibi okwanya omuwala empisa zo si nnungi omwana agamba sijja kusobola olw'embeera ezimu nera okubaga omuwala abadde akuweesa ekitiibwa omuwala awo maakola bikyalina omukisa kati bwakuvira bwati n'agenda n'omuteekako okumusiraanya kwega n'omuteekawo nti asobole byonna bwafuna sente zimuleme asajja bamulekewo asobole amale akuddire gy'oli nosanga n'agamba nti banna kasa kamale gaddayo ewa bba wange kali nojja nosanga omukazi nti afunye kye bayita omuddibo ekintu ekibi ennyo ku muwala nti omuwala olabika bulungi naye olina ekizibu buli musajja akwebakako yenna afuna ebizibu waliyo omuwala nga omusajja bw'amwebakako ye buli musajja amwebakako afuna ebizibu n'oba n'edduuka osanga balimenya naye ate gwe n'oteekwa mutto kigamba nti kubanga jjukira buli muntu yenna omulamu ng'olina erinnya nga bakutumenya kati ngenda kwogera ku nze ku kabira yange y'Abaganda buli muntu ali eyo ng'olina erinnya ery'ekika oliko ekintu kye bayita empewo z'ewammwe lwakuba nti eddiini eno bw'egenze ng'ejja bagenze ebintu ebyo babikuba ne babijjawo ne buli muntu yenna omulamu kikakatako okuloota kuba empewo zo zikomuniketinga naawe mu birooto kati wafuna ebirooto ebyo n'otabiwa nnyo obudde n'ogamba nti wa bwe nolongoosa lusoso basajja b'osanga omukazi n'afumbirwa omusajja ng'alina ekifo nga kinene omusajja n'agenda ng'asiraana mpola mpola kati abasajja bamu teboogera nga bo tebanyega basirika busobola n'ogamba nafuna omusajja ono anjagala nnyo nga n'embeera emasaka ne muyita ayaayaana ne lwaki bwe namala omuwaako gayi yasala omuliro ate obanga weebasoloota ebirooto ng'abasajja bakwebaseko teweefuddeeko so kati obusabe butandikira nti bisobye okuva ewaka wali wenyini mu kyogero we tutandikidde tebyatuukirira ne tudda wano mukuzza omukono emabega nawe era toliifuddeeyo otuusa emyaka ogenda sanga omuwala ng'agenda kugamba ogasanga omukazi ng'agenda kugamba nti oba omukyalo okukyayira ensiko kya bulijjo tekirina makulu
omwala w'omulembe guno eno kituufu bano tebakyabifaako kwebuunya lwaki bateekawo omukazi owulirayo ekitutwala tugenda bundi katogenda kati omuntu atamanyi ebintu bino eno tagenda asobola bikunnyonnyola kati n'omulabi tagenda kufunamu ne kati ensi neŋŋamba nedda kanveeyo oyagala abazadde wadde bayige okuteekateeka abaana baabwe omwana ono omuwala omuzadde omwana ow'obuwala ate yeetaaga ddala okuteekateeka amuyamba ku bulamu obugenda okuddako obwo mu maaso ovulaba ekyogero kyo nkiwuliddemu ebintu ensonga anti kati kojja waliwo yali agenda okukugamba ebyo byabaganda tuli banyankole anti buli kabira yonna eyina ennono zaayo naye tuli ku Buganda wenze ndi ku nnono zentegeera obulungi ez'Obuganda wano tuli ku Buganda lwaki omuwala wa wano mu Buganda asiraanye nnyo ennaku n'olaba nga abuwala basiba mu kagundi abuwala 6 abaali badde bafumbirwa ate ngedda bali ku mudibo ate edda omwana bwezanga emyaka 23 nga batandise dde okumwogereza okumujja ewaka tewaaliwo bizigo tewaaliwo ki naye osanga omuwala kunayo n'omukomyako amaaso naye nga teri musajja asajja bakoma kimu kumwebakako ne bamuleka awo kitegeeza kojja from the beginning wano osanga omwana omuganda gamba nti okusika kya bulijjo byakwejalabya olw'ensonga bali emabega babayambangako obbateekateeka bavaawo anti tulina abasajja ab'ennaku zino abatabyagala tebabyagala ensonga nti ng'okoze kikyamu kubanga olw'ensonga lwaki topika eno mpanvu mukko lwaki omukazi agenda kusanga ng'osula kafaliso kayinkyemu tulina kyolina omukazi ono akuyamba atya nti omukazi ono yayita mu sisitimu y'ekyogero bamuwa mukaabira mavi ga mukulu nabbugira namirembe biki oomya kati omukazi ono bajjanga bwowulira nti wanaaba olweza buli musajja yenna ayinako bw'ali ojja kumusanga nti mufumbo emabega era abakazi abasinga abafumbo batera nnyo okuyamba n'akazi babagamba musajja gwe nakusanga oyo ebintu bino tubikoze babiri omusajja n'akubuuza n'agamba tubikoze babiri bw'ojjo nga nkuleka waka nga weebase so n'otumanya nti omukazi ono gw'ogenda abakyala tobawaniseemu nnyaawo anti bino byegamba kyegambye nti nze njogera ebintu nga sizze gamba nti oba nyina oba kyengenda oba okujja oba okuyisa baki kugamba endwa ebyali birina okutambula mu bulamu bw'ensi eno nti omukyala atambulirwako omukisa gw'omwami bano akyala abafunyeeko omukisa ne bafumbirwa mu nfumbirwa entuufu balina kibayitanga okufumbirira omukazi ennaku 7 banne bali mumufumbirira manyi kibali bamufumbirira bamuteekateeka bamugamba mwana wange bw'ogenda mu bufumbo olina okuba n'obutiiti mwana wange bw'ogenda mu bufumbo olina okuba n'enkumbi director olina obutiiti mwana wange tewatanga mmere ya musajja ng'ogisitamyemu mwana wange omusajja waba agenda ku mulimu tomusibula ng'oli mukambwe ng'oli munyiivu sajja mukaaga ng'agenda kati lwaki bamuteekateeka mu kisenge tolina okuba n'enkumbi fe abasajja tukombooza ogenda kuba otambula eyo oyite ku mukazi omwebakeko ayina ebizibu bye kati bwekuma omukyala akatambuka enkumbi eno ojja kukozesaako egenda kuyamba okuggyako agantuntu bizinesi eri zitambule kati ye mukazi enkumbi terina kubeerera waawo nayo kakati tulina ogiwanga omukazi jattukaena omukazi agenda kugambira nti Joshi nkusanze oli munaku bwe kimu tukikoze ffenna kati gwe Joshi weebuuza nkuleka weebase mbuliri okikoze naani so tumanyi nti omukyalo ono alina ebintu yajja nabyo ng'avudde wakajja mu bufumbo byabavudde nabyo ewaka ng'ajja mu bufumbo kuba olw'ensonga feerya y'omusajja yonna ewaka mu maka bagiteeka ku mukazi webale nnyo feerya yonna ey'omukazi ewaka era famire zeeraguza lwaki Masuula bwe yajja mu famire otandise okusiraana wabula lwaki gundi bwe yajja mu wano tolinaawo kiddako katwegambirawo nti bannyina bafe baneeno abalabika okulya bakola batya byonna tebafunye mukisa gw'ebyo bintu aye ne bagattamu n'okwagala ennyo ssente z'amangu abasajja ne babongerako nabo okubasiraanya nosanga muwala mulungi omusajja n'amulemerako kasamala omuwaako omusajja tadda wani yebuuza n'agamba nti nze nina buzibu ki buli musajja ngambako kasamala omuwaako siddamu kumulaba ngezeza akola ka bizinesi konna sente zimpita mu ngalo kalina okuddayo n'omubuuza n'omugamba
buba webasa ofuna bubaka ki nabubaka bwe buti bwenfuna kati obanga ofunye omuntu n'ofuna omuntu nga bino abitegeera bulungi agenda kugamba nedda genda onoonye kukambula onoonye n'akataasa kukambula genda onoonye ku muddo gwe bayita akambula buli omu agumanyi oluguba gukola kyogwo genda onoonye ku muddo gwe bayita omulamula kuba nomanyi ng'oluwaanyi funa akataasa olekinabirowota naabira bulijjo teekamuko ku mwengo banja lya mwenge liggwa na mwenge teekamuko ku mwengo omuganda katono nnyo genda wabweru weyambuleko ebyo ebizibu omaze obyeyambulako tiwafuna mukisa bwita mu step ziri genda onoonye ku ddagala genda onoonye ku kayayaana amavi ga mukulu noonya mukaabira noonya nabbugira noonya olusiiti noonya bwangu ddagala lingi nnyo eriryawe abakyala olwaleero bannaye tugenda twagala muve ku mudibu so topic mpanvu nnyo nti omukazi oli awo tebitambula bulungi ofunye omusajja tulimu episode esooka eno funye omusajja alina ssente naate omusajja takuwa ssente bwagenda mu bbala azisipeninga n'azigira kati manya nti oliko obutaweebwa omukyala gweba n'ekizibu olwokuba tutandikaaddeyo wali eri nti mu kyogero ekyogero tewakifuna ekyo tebakunaza kyogero mu kutandika eddagala omusajja eddagala byonna kwegamba ebintu bino tubibuusa nnyo amaaso kati omulembe guno eno abantu batuka banabunabijasa ebintu gwegenda mu katale n'ogula ebidagala ogenda ozadde omwana ogenze mu katale oguze ebiddoddo temanyi baguzizza biddo ki oli yabinoza essaawa mmeka kati otuuse mu bukulu kujja n'okunoga eddagala kubako essaawa kuliko n'omuntu atalina kunoga ddagala kati otuuse mu bukulu olabika bulungi ofunye omusajja alina ssente negwe olw'omusase njaleeza enviiri agamba siinaamu ogwendiwira ya spenize mubala sente ne ssente oliko obutaweebwa kyokka ng'ate omuddo gye guli baguyita muweebwa annange Chanel kangu munoonyeza kati lwaki ekujja gamba nti aba ennaku zino eno osanga omwana nga nyabulina kugamba nti okusika kya just aliwo ekagundi ako bajjajjaffe edda baamanyanga nti omukazi tumanyi bya just esangi zino nti bamanyi bya just kinyomo okumanya bajjajjaffe baali bagezi nnyo wali akadde bakayita nfuli bbiri nali kawuliddeko naye essaawa eno omwana agenda afune entende agenda afune olive oil ye kyapa kimu kyokka kuteekawo bintu bireebeete naye tategedde nti mulamu akyo ogwaleeta ekintu ekyo ekyokusika kojja oli abantu abamu nga tebaagala abantu abamu ensonga ki ng'omuwala tateekateekeddwa bulungi kusika bintu ebyo waliwo omukazi bambi asika ebyo ne bireebeeta kubanga omukazi yenna omutuufu obanga tugenze kanyomereko okusika katono nnyo olina okusika ebiseera bibiri ebyolugalo olwo osika ekiseera kimu ne kifuluma wabweru ne munda abeerayo ekiseera kimu omukazi waba asika asikisa engalo bbiri obirina luno olusajja ne luno eno n'ofuna ki kibayita ekigaaga netafuna buntu bwe buti nti omusajja bajja kiwulya buli ali eyo singa onoosika ebintu nga birebete oli mbiseera bisatu nti wonoobalayike ngaomusajja ng'akulabye obwereere bwo bigenda kumulabikira bubi ne bw'onooba nga ogenze ku sisitimu eno ng'omubiri guyidde ng'oyime tebijja kusobola kusoboka kugamba naye singa osika ekiseera kimu munda ni wabweru kimu buli omukazi yenna bayima amabeere gayima n'enfuli ziyima buli mukazi yenna kati okumanya nti omulembe guno gwonoonese nnyo kimanyi si kirungi mukazi kubanga alaga bbaawe obwerere bwe yenna okubaka kyekibaawo obuzibu wadde omusajja ng'akuwasizza ng'akwagala atya ati omulaganga obwerere bwe wenna owulirayo ab'ensangi zino abasajja baagala nnyo ng'omukazi nga omusajja ng'alookalooka n'agamba kannaiti ako singa akambula n'entuuka bwe nti waneeno ki ekiriwo n'ogenda sanga omuwala obudde mu sitting room ogenze gwenna oli bute omusajja agenda kenkutanfaani nga sisita we buli omu wonna ng'amanyiiwo zino tubimalira ku ssimu kati ebyo byonna abawala mulina byonna obitegeera kati nga tuze lwaki abasajja tebaagala bijanja byegambye ebyo ebintu ebyo babirabiko obubi wadde ofunye muntu okuba nti abawala tuvudde eri mbasinga tebakyaliwo basika just bizze obisise bubi
neka twali kale ndio ofunye omukisa ofunye omuntu akuteekateeka gambye sike ebisawo bibiri sikisengalo bbiri olusajja ne luno n'ekyo kyolina okuteekamu ebyo omaze ofuna akaddo kaffe kanfuli bbiri okafunye kanuke bulungi obukuula jamu obuzzi buteeke mu kacupa noonya kayayaana omusajja abire ng'akuyaayaanira noonya olweza buli omu alumanyi noonya olusiiti olwo teekamuko kakanyeebwa kayambako omukazi okubanga bw'omuyingira mwonna ofuna fiirwa eyo obudo gwa kakanyeebwa gyali abamanyi bamanyi okanyeebwa omusajja n'omukazi noonya kajjampu nimuteekemu noonya kanabbugira muwulira abakyala muwulira kati ye musajja ogenda kubeera ng'omusajja yeetumausanga nga wenna oli mulunge yeetuma yekka nti omusajja ono lwaki abalongo bano balungi abasajja balina stress nyingi nnyo omukazi abeera n'omukazi nga bali mu kwekola n'omusajja obongo nga tebuliiwo n'atuka lutandika omujira gye oti n'obanga ose bulungi nnyo abalongo balina gye kibayamba omusajja ono omujira okumunyonyogera gonna bwalikoze n'engalo balina okugukola naye kati omuwala ye n'alowooza nti kati jefiirwa agenda kikolekako nangalo naye singa ose bulungi nnyo abalongo bo omusajja balina batabalongo bagenda babunyonyogera ebweru ne munda awo olina ekizibu kati omusajja n'obanga olina stress mmeka oli mu kuyingira bwoti omubani mu kunyonyogera munda onyumirwa n'akabugumu n'ebweru onyumirwa omusajja agenda kukulekawo efaaki nti abawala bano bamulabanga abataleka bulungi bababyeko abasajja bonna lwaki ate nebiri awo ebiwala ebitategerekeke bannakibijjo bavuga emmoloka ez'ebbeeyi naye bano abasulanga ennyonza abaana b'ekyanja nga ebizibu osanga omusajja ng'alina buli kimu ono akanya kukoŋŋaanya basajja naye nga gamba ku mukyala wange oyo kwenfiira okuza nomugerako ekigambo n'eki aputta lwaki yamufuna ali mu mbeera nzibu naye nakiganda n'amanya sitepu zonna omwala z'alina okuteekinga lwaki omwala kikakatako okubanga ofise enfuli lwaki olina okuba n'obutiiti lwaki olina okuba n'enkumbi essaawa eno essayayira omuwala obutiiti bambala for decoration babututamiza akojja ogenda kujja olunaku lumu ng'ozze kusomesa katiiti abawala naye nga babututamiza naye nga waliwo ensonga lwaki obutiiti obateekawo essaawa eno omuwala ogenda sanga akatambala kasiimuzza Joshi kasiimuzza ne pulinsi ekyo kiggwe awo takoze katogo tamanyi mugaso ogw'enkumbi guyina mugaso ki efaaki oli mu mbeera nti olabika bulungi n'ekyo kibayita okubeera nti ekyomusajja akutegeera oba kuteekemu akanyula akole biki buli musajja akulako lubasi n'atambula n'agenda oli muteeketeeke naye nga problemu yonna awo weeva so olunaku olwaleero twogedde ku kyogero olunaku olwaleero twogedde ku kigambo ky'omudibo na biki ebireeta omudibo webale nnyo mukumba mumbanga mmaliriza wena sisita wange ng'oli eyo nga bw'oba weebase n'oba musajja ng'ofuna ekyoto nga weebase ku mukazi n'okumala n'omala ogenda tutandika bw'obanga tunatuuka mu mbeera eno ogenda tutandika ofuna okusoomoozebwa nga bana bakulyako buli ssente bizinesi zigenda kufa zonna oba mwami kati naawe omuwala bw'obanga oli eyo nga oba weebase ofuna ekirooto nga omusajja akwebaseeko naye nga tomulaba waawo ng'ogenda okuzuuka ng'olina amazzi mu bisambi ng'oli mufiire bava kwebakako wadde omusajja omumanyi wadde tomumanyi tiktok yange weriko jaibuleda yonaku eriri ne youtube yonaku ebiri kati kojja kyogedde kyo kituufu ekya akimazeeyo nti osobola kunywa nga tonnanoonya nze kuba ebitandikirwako nagambye nti omwana ow'obuwala talina kunaaba mazzi makalu nga ye ng'omwana ow'obuwala kyo kisooka kati webanga olina ebizibu byemmenyeeko ebitandikirwako nagambye noonya kye bayita akambula buli omu akamanyi akambula noonya kye bayita omulamula ekyo kyakubiri ngenda bba ebikola ebiri byokka agala ebikola ebisinga genda ku page ko jaibula akunoonyeko ofuna akambula ako n'omulamula biyenge noonya kye bayita akataasa akataasa ako kaliwo okutaasa ako bizibu byonna bw'obanga osobola okufuna chansi akataasa nagwo muddo akataasa kabolezaamu essowaani bw'obanga osobola okufuna chansi osobola okufuna kye bayita amasaŋŋanzira wali amasaŋŋanzira amakazi n'amasajja amasaŋŋanzira amasajja
gegesanga mu amakubo 4 kati kagerezenga wano okugundi wano wakushye Busaabala ndaba wala supermarket liva ku Ntebe Road ku Shero liva Kalenda liva ku Ntebe Road liva Busaabala genda masanganzira agekiro age masajja ng'olina akataasako wamu bulungi amazzi tekabanga Buganda butono nnyo oyira amazzi ago okuva mu mutwe kati kojja ensanjiriza abantu batambula basula batambula akateze okubakundi kati ekikundi ekirafuna masanganzira kubanga abakazi asinga mugenze nnyo mutambudde nnyo oliko omuntu tuweze kusumbuwa kola kino eno musomesa esede nyenje togasobola kufuna masanganzira noonya toyi ya pitira train yetoyo eno yokusita toyi eŋŋanda togigendangamu tosubira gigendamu oba ogenda okwebaka wepadinga empale yo wepadinga ennika ng'omuntu ali mu period omukazi ali mu period okitegeera teako nnika eyokubiri weebake kumakya sawa 10 genda mu toyo jjamu empale gamba bije nimmwe bizimumwe mukyala wamwe wuyo mmulesaawo temuddangamu okunsumbuwa ojja tomalaayo noonya eddagala ly'eggambi lyeyire mu kiyigo ogenda kulambula buteberaka tosipenize wadde n'ekikumi kale awo wenyini kojja ono tugenda kuba tubeera naye tugenda tutambula naye mu nsonga ez'enjawulo era abayigiriza olunaku olwaleero twogedde ku kigambo mudibo omwala ali eyo yeebuuza lwaki nze ndiba oba sirina abasajja nebakako yagenda so mwetereze mubeere nga mufuna ku ebyo ebikolo ate era naawe ayagala okumunoonyako jagenda ku TikTok page ye oteekemu Kojja Ibra kuliko namba ze ku bio ye and of course kuliko n'emisomo mingi nnyo egitambulirako naye nga ffe wano nga ku Team Life Experience tujja kubeeranga nga naye nga tutambula bwe tutyo nga wagenda asomesa eggwanga mu nsonga ezikwatagana n'omukwano tubeere nga ate tutambulira ku mulama n'okuteekateeka omwana w'obuwala nawamu n'ow'obulenzi kale tweyanziza nnyo abali Team Life Experience golemu gyali ali e Bulaaya aliwa so tugamba nti gwe ayagala okubeera nti nno ovuga emmotoka eyakabi ayagala okubeera nti nno ate mwana wa maama otambula otudde nga tolina bbanja tolina biki noonya ku mugayi gwe bayita Ranks Auto asangibwa ali eri Nakawa Jumbo Bond awo wenyininyini gendayo abeere nga akuguza emmotoka gyogenda okuvuga nga togenda ova wali okuba kisumuzo kimu togenda mu garagi terina bipapula simanya ate biki bamwita Ranks Auto awo wenyini tumirako ku oyagala okusala enviri ezakabi olina kubeera nti no ate onoonya ku Accra Baba wali enamasuba awo ku Starbex awo wewali awo ogaayo alina saloni ye yakabi nnyo gendayo abeere nga akupepeta omutwe obeere nga naawe oshabastatinga ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo maridadi sana tumira ku Dorin Emirates Dubai awo nentumira ku Linda Emirates big up on yourself omuba ensonga zibeera zitambula maridadi sana nnyo tubagala nnyo ne Becky Emirates awamu oba olina kyayagala okuba nti bakuleetera okuva e Dubai bakutambuliza emaali yo okuva e Dubai mu bwangu obwa ddala banoonyeeko babeere nga ate naawe bakukolako ensonga zibe nga zitambula madadi sana nnyo awo wenyini Prince nange kennyini kamwa koogera ntunda ebyomubuliri bye twandiise beddings amasuuka tawe curtains nets byonna nga bwemanyi ebikozesebwa mu buliri mu kisenge era nembaleetera ne Mama Grosity wali emakindye SJ Complex bakyala abaagala okweyerusa abaagala okukuuma kanakyo skin nga bwe mulaba director affe ali kamera abaagala oyiikayiika zino bazita batya kojja okujjako mugaba mugaba n'embuto n'embuto zinene zireberalebera okujjamu ebyo ebinyamanyama awo nakunoonya Mama Grosity wali ku SJ Complex abojja kumunonyako opposite military barracks wale ne bana abakyala bonna nga bakuba ebisango webale nnyo bonna bulina abo cream omusajja akwagala olabika bulungi ojjemu buuti nika sambi byonna bijjudde enzikiza omusajja agenda kwekanga mugende w'omwami ono bamuyita Mama Grosity wali emakindi era waliwo omuntu omaze mu inbox aya Prince ndamulanga amabeere nenyina akabeere katono njagala kati ate nno tujja kudda ne topic weddagala bayita ebbeere ly'omusa
omukyalo okozesa otya ebbeere ery'omusa ebbeere neyisigala nga liri bwe riti waba omusajja alina ayagala ebbeere jjukira naye ate tolina omumanyi aliwo ebbeere eryekisiraani abasajja nga batemera amabeere awo no nembaletera Precious the Queen ab'embalala abali awo embalala atunda zi perfumes ennungi bayithawe njamu connectinga ku Doreen Emirates nerinda bamuleetere zi perfume okuva e Dubai asangibwa ku kizimbe kye bayita bakyeta High Street Shoppers Arcade ab'embalala awo shop number eri GF04 mumunoonyeeko abenga mulabikako bulungi muwunye bulungi omanyi n'okuwuja obulungi nako kulungi Josh okubeerako mu banno n'owunya bulungi abantu b'embalala mumunoonyeekaawo bamuyita Precious the Queen. Kale ababagala okuba nti mukola ka makeup owakabi atayiika makeup ow'oku mikolo olina embaga olina kwanjula olina graduation olina ki ogenda genda wali eri emakindi ku New York building onoonye Navas Beauty Studio ajja kubanga akolako makeup studio eri awo nnungi nnyo ate nga akola makeup atayiika atakulukuta nobeera nga makeup asigalako alina lipstick asigalako so n'olwensonga eyo awo wennyini abagala jewelries ezakabi abagala empeta ezakabi abagala amasaawa agakabi ezakabi abagala anything you want concerning about jewelries ogenda kunoonya ku Aura Jewelries esangibwa wali eri ku Chato Complex awo wennyini mu kibuga wakati nga wakava ku Equatorial Building Chato Complex weeri room number eri A then step eri 24 so musanga Aura oberenga akolako oberenga ofuna jewelries ezakabi ate nga ziri original akagamba kataleke ka Uncle Ibula osibula abantu baganda bange mwenna abatula okusana najo osinzidde mbebaza nnyo olw'okubeera nga mulabye gundi okubanga muwagira omukutu guneeno naye nga nze akaba akatekite ngendo bagamba bavubuka n'abawala temugayalira nnyo bintu bya buwangwa temugayalira nnyo bintu bya nnono ebyo ekisinza okutuleetera obuzibu essaawa eno kye kuba nti ebintu bino tubitwala ng'ebyali ebyokuzannya naye obulamu bw'ensi eno bwonna bajjajjaffe balina ensonga lwaki omuddo guno baaguwa amanya era yensonga ki bo baabeerawo ne bakuuma amaka nga tebafunye kusoomoozebwa kwonna. Kale tubaagala nnyo mwebale kubeera nti mutulaba mutulinde mu episode 2 ne Kojja Ibra.